signatures endala ezibadde zeetaagibwa wali munnanga ate mu isi Rose Lubongoya alabiddwako ng'azitwalayo bye bimu byengenda okubeera nga nkutuusaako ko agava munnange ew'omukulu munnange ate Bobi Wine oba mu kibiina kye ekya NUP byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kosa ate Dr. Jose Chameleone avuddeyo muganda wange alinyisizza munnange ate level engeri gy'akwatamu muganda wange video esaidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kakati nno mu byonna ngenda sooka munnange ate nkutegeeze nti nno enkya ya leero kabadde keetalo ku kitebe ekya NUP muganda wange maliriza bino kusaba 5 naye nga bwolaba abantu bakyajja abamu bali mu basezi abalala kubanga bwe tubadde tuyita abantu okuleeta emikono wano tubadde twogerako abo abantu abava mu bitundu ebyo naye nga bali mu Kampala n'emiriraano naye kaakati abantu bangi nnyo bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo baagala kujja wano kubanga oli amanyi nti bwateekawo omukono gwe si just kuwandiika aba endosinga change bannayuganda gye balwanirira no emikono gyaweze dda gino gyonna gyolaba emikono era gye twetaaga gyaweze jjukira bagambye di district 18 ze tubadde tubuzaayo kakati zino ziri district 36 kitegeeza kyekyo nti twagala nobawa more than double kye basabye kubanga tetwagala babeere n'ekyokwekwasa bagambe nti ate kino tegyawoze era nga bwe ngambye wali tujja kubasindikira gye emikono olunaku olwaleero enkya tugenda kusindika ku Mande tugenda kusindika kubanga kati batuprovokinze ne bagamba temwaweza emikono bano ne bagamba kikyemutegeeza ziweze era SG n'azitwalayo nga bwogezaako okulaba mu katambi akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Wabula NUP no kirabika efunye munnange ate ku buweweero kubanga munnange bibadde bitambula wali nga bitandise okweraliikiriza abantu abamu nti nno yiyi Bobi Wine tagenda kunometingibwa esayidi eyo naye no ku sayidi yeemu nga nkongeddeyoko wali nga onvuddewoko Dr. Jose Chameleone nkugambye alaze ettabbu wali ng'ali mu kushuutinga vidiyo ye eya Zari ku luyimba lwe munnange ate olufuuse ensonga okwetoolola oluyimba luno actually leero ku mulundi guno bwe yabadde ng'ashuutinga vidiyo eno actually yayagadde yaggyeyo munnange ate amakulu yalukuba munnange ate mu style eya bali baggayi wali abakongo muganda wange naye n'oluyimba luno lubadde lukyagenda mu maaso munnange ate okutambula era nga avuddeyo munnange wali n'ashutinga vidiyo ebadde yamutawaana nnyo nga bw'ogezaako okulaba embeera bwetyo munnange ate bwebadde ng'ali mu kushutinga vidiyo eno esayidi eyo bwe nti nno munnange ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna
bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo eside.